Kulamusizaako nnyampuliriza. Ntuuse n'essuula ey'ekkuminennya ey'olugero Tokiya Ngonge Ento. Eno ey'ekkuminennya eyitibwa Gakuweebwa munno. Abayizi abo baabinukira ebbanga ddene nga tewali abakuba ku mukono wadde okubagwa mu buufu. Naye lwali lumu ne wabaawo akasiki ku kitundu ekyali kyesudde emitala ng'etaano okuva ku ssomero. Nga bulijjo Batokiya bebba ku ssomero awatali buzibu bwonna, anti ekimanyiire bwe kiba. Nga batuuse awaali akasiki baagenda emmanju gye baasanga omukazi omukadde eyali atudde wamberi w'ekyoto ng'ayota akaliro. Nga bamaze okumulamusa n'okumusaasira empewo eyali emukommonta, baamutegeeza mangu nga bwe baali abako, mbw era abawala be baali nabo baali bannyinaabwe. Baamusaba abanoonyeza ak'okulya n'ak'okunywa kuba enjala n'ennyonta byabali bubi. Baatimba omukadde Bbula mbu bwe baali bajja, emmotoka yaabwe ey'ekika kya Blackboard neeyonoonekamu akuuma akayitibwa Good Food, era eyo y'ensonga enkulu eyabatuusa ekikeerezi batyo. Namukadde bwe yawulira bino yabasaasira n'abawa n'amagezi nti bwe babanga baleeta emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi mu byalo batambulanga ne bamakanika baazo. Mukazi wattu yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'atandika okwetala ng'addamu n'addamuli abudeebude abako abaakatuuka. Abaana abo bassempappe omukisa gwe baalina gwali muzibu, kubanga mu butuufu waaliwo abaka abaali balindirirwa, kyokka nga baali baakutuuka nkeera. Omukadde bambi teyalwa n'abajjulira omuwumbo gw'emmere, n'abaterako n'oluwombo lwansanyuse, kubanga engeri abako gye baali basuubirwa enkeera, emitasalanjala gyali teginnaggyibwako bulago. Omukadde yayita muzzukulu we omu n'amulagira aleetere abako ettengetenge ly'ekita kya Kaganda batere booze ku mimiro ng'eno bwe bawooma. Bino olwabibassa mu maaso, wamma ggwe abavubuka ne bagwa mu bintu. Bwe baawulira ng'embuto zibazze mu mannyo ne basalawo bagende mu kidaala awaali endongo esindogoma babuukebuuke emmere ekke mu ntumbwe. Kazze bakalica egyo bano bagenda okwetyabira akalimu obuwuka. Kaŋŋambe nti betta bwessi oba beesuula mu katyabaga, anti ku kasiki ako kwaliko omu ku basomesa baabwe. Omusomesa ono gye yakuba amaaso nga ku bayizi be kwalaba, yasala ag'akakolwa ne yeemulula mpola n'adda awaali akazikizazikiza atere abeetegereze bulungi, ate bo nga tebamulaba. Batwenoonekera dda era tebaamulaba kubanga endongo yali ebasensedde mu busomyo. Abaalugera nti gava mu kulya baalutuusa, anti abayizi baazinyisanga maanyi nga bwe baleekaanira waggulu nti aye aye. Amazina baagatyabanga omusomesa abasimbi abiri, era bwe yamala okuwandiika amannya gaabwe n'addayo ewuwe. Bannaffe bo baasigala babinuka masejjere era baagenda okujjukira okudda ku ssomero nga mmambi esala. Nga bali mu ddene baagenda beeyozaayoza olw'okukubanga abasomesa baabwe eddolera. Bambi tebaamanya ng'eyabaalula yali yasiridde dda, era nga bukya balya miyungu, ku luno baali balidde butanga. Okalya dda kadda dda. Enkeera omusomesa yagenda butereevu ew'omukulu w'essomero n'amutegeeza amawono ge yali alabye ku kasiki. Bino olwagwa mu kutu kwa Gakuweebwa munno, yayita mangu abajeemu bano mu woofiisi ye n'abasomera omusango ogwali gubavunaanwa, n'oluvannyuma n'abawa amabaluwa agayita bazadde baabwe. Baakalica egyo baafuluma woofiisi nga beereegaleega, naye bwe baayawukana buli omu n'alinnya ezidde ewaabwe, emmeeme zaatandika okubawoleza. Abamu nga bawoza nti gundi ye yansenzesenze, abalala nti singa nnamanya, anti munnange kagezi ajja luvannyuma, kasiru yasooka. Tokiya ng'atuuse awaka mukulu we teyamusangawo. Bwe yamala okubuulira mulamu w'ensonga eyali emugobezza era ng'amaze n'okumutegeeza ng'omusomesa eyali abalonkomye bwe yali abawaayiriza, yakwata ekidomola n'agenda emugga akime amazzi ng'omwana ow'empisa bwe yandikoze. Okuva emugga yasanga mukulu we yasonze dda era nga mulamu wa Tokiya yamaze dda okulwokya bba. Peter teyalinda muto we kumunnyonnyola nsonga kubanga mu kuwoza Tokiya yali munnamateeka waakubiri. Bw'atyo nga yenna tasalikako na musale, yakwata muto we n'amulirika enzo ezaamuyisa n'ennyina emagombe.
Ekyewuunyisa, Tokiya teyatonnyesa yadde ettondo ly'ezziga. Embooko zaali tezinnawola. Peter n'abinaanika engatto ne muto we ne boolekera essomero. Yagenda alowooza ekintu kimu kyokka, kyakuzaayo mwana wa kitaawe, si kulwa ng'amuttira ku kibuga. Bwe baatuuka ku ssomero, omukulu w'essomero yamutegeeza ebyali bivunaanwa Tokiya ne banne. Bwe yamalayo, Peter yasaba omuggo addemu okuwa muto we envuunula bibya. Naye gakuweebwa munno bwe yatunula ku muyizi we n'alaba ebisago bye yaliko ak'obuzadde kaayitamu, n'agaana Peter okwongera okubonereza omwana. Bw'atyo omukulu kwe kulagira omuyizi afulumeko ebweru basobole okwegaayaamu ne muzadde munne. Nga Tokiya afulumye, gakuweebwa munno yabuuza Peter nti, "Muzadde munnange, olowooza kiki ekiraludde omwana kiti?" Peter yamuddamu nti omwana yali ayise mu mikono mingi, ate abamu ku bantu be yakula nabo ng'empisa zaabwe si nnungi. Era yamutegeeza nti olw'ensonga eziteebereka, muto oyo yali asomedde ne mu masomero mangi, nga n'agamu mu butuufu si masomero agannamaddala, wabula nga galinga bizannyiro. Ekirala n'okufa kwa nnyaabwe ng'omwana oyo tanneetuuka kyayongera okugootaanya enŋunjula ye. Yamaliriza ng'agamba nti, "Musomesa, nga nvumye Tokiya, nga mumukubye ne mumuleka mu kkubiro. Omwana twoya annemye, kammuddize kitaawe nga sinnamussa miggo kunsibya mu kkomera." Mu kuddamu, omukulu w'essomero yamwebaza omulimu gw'okulabirira muto we. Wabula n'amugamba nti ye teyandisembye kyakuzaayo mwana waabwe kubanga nayo waaliyo ebizibu. Ekyandisinze ye Peter okukyusa ku bukodyo bw'okumugunjula. Anti bw'oyitiriza kaggoggo omwana yeetamwa n'atandika okulaba ebibonerezo ng'ebigenderera okumuliisa akakanja. Yeeyongera n'akiggumiza nti okyerabiddeko n'agago nti kati ne bw'omukuba agubye takyavaamu na zziga. Ekyo ekibonerezo tekikyamugasa, n'olw'ensonga eyo kyusaako muzadde munnaffe. Bagamba nti nawe olw'obutafiira ku bbala limu, kati abadde akuba omukube mulage omukwano, abadde avuma obuvumi kati buulirirako. Ssebo omuzadde, kino tekitegeeza nti fuuka mukubya byayi, naye manya nti akuba owuwe. Gakuweebwa munno yeeyongera mu maaso n'agamba nti ekirala kirungi nnyo omusomesa okumanya olugendo lw'obulamu bw'omwana. Abaana abamu bakola eddalu si lwakuba nti beeyagalira, naye ebiwundu ebibatuusibwako mu mitima nga bakula bibafuula ebyeneena. N'olwekyo kyandibadde kirungi abazadde okutegeeza abasomesa obuzibu obuli ku baana baabwe be babatwalira okugunjula, kubanga omusawo bw'otamubuulira ndwadde tayinza kukuwa ddagala ttuufu. Ng'amaliriza yagamba Peter nti muto wo omusango gwe yazzizza gwa nnaggomola, naye engeri gye tumukutte ogusooka, newankubadde kirabika nti abadde atera okutoloka, katumuweeyo akakisa tweyongera okugunjula. Osanga tunaamuggyamu omuntu ow'omugaso. Eky'omukisa otubuulidde n'obuzibu bwa muto wo, katugezeeko tulabe wejjuukiriza mu nkyamu muvaamu engolokofu. Bwe yamala okwogera ebyo, Peter yamwebaza nnyo leero n'alaama bulaami olw'amagezi ago ge yamuwa. Oluvannyuma yamusiibula n'afuluma. Bw'atuuka ebweru yawenya ku Tokiya agende gy'ali. Omulenzi muli n'alowooza nti lubadde, kyokka bw'atuuka Peter we yali ayimiridde kyamwewuunyisa nnyo okuwulira mukulu we ng'amugamba ebigambo bino nti, "Tokiya mwana wa nnyabo, nnyaffe yafa, naye lwaki ggwe tomanya nnaku yaffe? Muto wange, okusoma kye kisumuluzo, nze okukuweerera nkuwa bugagga, n'olwekyo ova mu biduula soma, kati okuza eby'obuto bireke. Munnange bw'onoofuuka nnantabuulirirwa, ebizibu by'olisanga mu maaso tolina gw'olinenya. Jjukira enjogera eno nti nannyini mufu, ate n'endala nti bw'ofuna akukaabirako." Ebigambo bino byasamaaliriza nnyo Tokiya kubanga yali tawulirangako mukulu we ng'ayogeza ekisa atyo. Amangu ago yatulika n'akaaba era n'afukamira wansi ne yeegayirira Peter nti, "Baaba, nsonyiwa, sikyaddamu kukola ddalu, mboneredde." Ate ne Peter yeewuunya okulaba Tokiya ng'akaabye, era mu mutima gwe n'atendereza amagezi g'omukulu w'essomero ge yamuwa. Gwe kale Tokiya akaaba atya?
Ng'addayo eka yagenda yeebuuza ensonga lwaki abasomesa nga gakuweebwa munno abaalina amagezi ageesera gatyo tebaaweebwanga misaala gituukana na mugaso gwabwe mu nsi. Ate ne yennyamira okulaba nga n'akatono ke baasasulwanga kaalwangawo nga bakafuna kikeerezi. Okuva ku olwo nga bwe bakutuma Tokyo oli gwe wali omanyi mu ssomero ng'akubula kubanga yakyusiza ddala ku nneeyisa. Yaggulawo omukwano ku bitabo ne ku basomesa. Abasomesa bwe baalaba ng'omwana abadde kiweenennyamazina afuuse ow'obuvunaanyizibwa baatandika okumuyamba mu misomo n'olunsi okumulaga ng'eri banne ng'ekyokulabirako olw'enkyukakyuka ey'omuggundu gye yali akoze. Baalugera dda nti mu nkyamu mwe muva engolokofu. Baabayizi abaali banne ennyo baatandika okumukiina n'okumujerega nti yali takyamalako ng'eŋŋombo y'abavubuka bwe yali mu biseera ebyo. Banne bye baayogeranga byonna byamuyitanga ku nviiri kubanga yali amaze okukizuula nti okwefiiriza emisomo kwali kweyokerera mukira kubula kyatuuza. Mwana mulenzi yasoma ebitabo era ebigezo bwe byatuuka yayisa mukka mu kisero. Taba kitaawe kitatta kumira mpagama n'afa nga mutabani we asigazaayo ebigezo bitono okumaliriza byonna kwandibadde kumenya mu jjenje ekkalu. Amawulire g'okufa kwa kitaawe wa Tokiya Peter ye yagatwalira muto we era n'asaba omukulu w'essomero akkirize omuyizi we agende ayiwe ettaka ku kitaawe. Gakuweebwa munno teyali mubi n'abawo olusa naye n'agamba Peter akomyewo muto we ku ssomero amangu ddala ng'okuziika kuwedde asobole okumaliriza ebibuuzo bye. Abooluganda bombi nga batuuse mu lumbe abakulu b'ekika baabategeeza nga bwe baali basazeewo nti Tokiya ye yali ow'okusikira kitaawe era nga n'olumbe lwali lwakwabizaawo. Peter bwe yabategeeza nti omuvubuka yali alina okudda amangu ku ssomero abakulu baalinnya mu kyoto kyokka yafuba n'abamatiza ku bukulu bw'ebibuuzo era bwe batyo ne bakkiriza waakiri okumusiba ekifundikwa. Bw'atyo Tokiya abakungubazi yabaleka mu masanja n'azzibwayo ku ssomero attunke n'ebibuuzo ebyali bisigaddeyo anti munnange akugoba takutadde tabula kyakusuuza. Nga Tokiya amaze okukola ebibuuzo yagenda butereevu ewa Peter gy'aba alindira ebinaavaamu. Wabula abantu b'omu kitundu amaka ga Peter mwe gaali abaalabanga Tokiya ng'ayita kulinga mufu yaawunya beewunya okumulaba ng'olwo yali akyusizza nnyo ku mpisa. Omulenzi yali afuuse ow'eggonjebwa ate omukozi ennyo. Okukugamba nti Tokiya yali avudde awaka nga talaze kwabanga kulimba okw'enkukunala. Muka Peter naye yatandika okwesiimira ennyo mu mulamu w'ono anti ng'amuyambako nnyo ku mirimu gy'awaka egyali gibula okumukutula enkizi. Ebyava mu bigezo bigenda okudda ng'omulenzi ayitidde waggulu nnyo era yali omu ku abo abakkirizibwa okuyingira mu ttendekero ly'ababazi b'ebitabo omwaka ogwaddirira. Mu ttendekero lino Tokiya yakulungulamu emyaka emirungi 3. Mu myaka egyo yanyiikirira nnyo okusoma ebitabo era yalafuuba n'obutassa mukka kuba yali ategedde ky'agoba. Engeri abayizi abaasomeranga mu ttendekero eryo gye baali abakulu mu myaka amateeka gaamu tegaali makakali nnyo era baalinanga ebbeetu jjitirivu. Baateranga okugenda mu binyumu by'ekiro ne bamiima ebbidde okukamala era nga n'abamu naddala abayizi abawala baabakomezangawo mu mikono anti nga gwe beekomeredde gubakwasambwa mu mannyo. Naye ebiduula bino byonna Tokiya yabyewala kubanga yali ategedde nti abikka ebibiri tabojjerera. Mazima enkuba omunaku tekya kubanga Tokiya aba anaatera okumala emisomo gye walumbe n'ayunja Peter. Okufa kwa mukulu we kwamukuba wala nnyo kubanga Peter ye yali kamala byonna mu bulamu bwe. Musajja wattu bwe yalowoozaamu engeri Peter gye yabonaabonamu naye n'alabira ddala nga nnyina eyali afudde ogwokubiri. Mu kukungubagira mukulu we omwagalwa yagambanga nti, "Baaba Peter, lwaki tolinzeeko ne mmala emisomo n'olaba ku bibala by'entuuyo zo?" Nga Peter takyamuwuuna. Wakati mu kyobeera kino Tokiya yasalawo ave mu ssomero kubanga yalabira ddala ng'obulamu bwe tebwalimu nsa. Kyokka nnamwandu wa Peter yawa Tokiya amagezi ayongere emisomo mu maaso nti kubanga ekyo omukulu we kye yali alafuubanidde.
Mukazi wattu yatandika okuweerera mulamu we ng'akozesa ssente ze yajjanga ku bapangisa abaasulanga mu nnyumba bba ze yaleka azimbye okutuuka Tokiya we yamaliriza emisomo gye. Ekyali awo ng'omulenzi amaze emisomo nakiraba ku mbaga y'amajanja, anti mulamu we yamukolera embaga mawuuno era abantu baalya emmere ne basindisa bigere. Nga bamaze okweyira amanzaali, Tokiya yamala akabanga ng'ali ne mulamu we ono nnamwandu wa Peter nga bw'anoonya ekinaaleeta ejjamba mu nsawo. Ampuliriza essula ey'e14 awo we tugikomezza. Katusinkane mu ssuula ey'e15. Mwebale nnyo okuwuliriza.